okusonsula n'okwekenneenya empapula eri abaagala okuvanya ku kkaadi ya NUP kwobekerezeddwa olwaleero ku kitebe kyabwe Kamokya. Eno bannakibiina bagombyeyo okulaga obutale matevo ku ngeri gye baagabye mu kkaadi ne sitampu eri abaagala okukwata bendera ekibiina mu kulonda okw'omwaka ogujja. Sinziira bwe batugamba bwe bagenda okugaba kkaadi mu butuufu si kye bakoze. Batugamba bagenda sinziira ku ground omuntu gy'ayina, basinziire ku balwanyi. Mu butuufu kansala wange Kamariya Fauzia tafunye bwenkanya. Bategeeza nti be bawadde kkaadi si abadde abatuufu okuba tebalina kye bagoberedde. Ate akulira eby'okulonda mu NUP ejjinja Saulo Nsongambi akwatiddwa ku lyanguzi kw'abaagala bendera ekibiina. Ono abadde asaba abeesimbyeewo ensimbi ziri wakati w'emitwalo 5 n'akadde okubawa kkaadi. Akasimu nga omukungu omu ali kunkoba muwe emitwalo 50 asobola okunwanirira mu nsonga dino nsobola okuwangula kkaadi ya people power. Tiwe daleese bwaba na opponent we ngaleesa akakaire bajja musaba akakaire kalala kitundu so kwa abaana abasinziza ssente n'akola ki n'atwala omukisa ogwo okuba. Ono okukwatibwa kiddire bannakibiina bakedde okugumba ku woofiisi nga beekyokyana nga balumiriza abakulu okubasaba ssente balyoke bafune bendera. Embeera ewaliza abakulu mu kibiina bakulembeddwa Pastor Andrew muwanguzi ne Alex Wayusa Mufumbiro okubisaamu engadde okulekera Jjinja. Bano balagidde poliisi okukwata Nsongambi. Yali mu kyekubiira bayita abantu abali incompetent ate nga bali corrupt abadwa ku bantu ssente nga bakulayidinga ni mu candidate. Omukulu oba gwe wandyese registra abaera akola omulimu ogwo mu idinda abaera idye nga agukola bukalamu until we twatuuse ku time ya vetting yatandika okwongeramu obukuusa. Bo bannakibiina kya NUP bakonkomalidde ku kibe kya district MPG bwe baganiddwa okwewandiisa lwabutaba na sitampu abakulembeddwa mu Ntebe Lawrence olukongolo batadde ku bakama baabwe mu kibiina abatabawadde muntu mutuufu okubalambika. Tukakasa ekibiina mulimu Mwami Abbas yasayininze empapula z'abaana bange bakansalazi bonna abeemiruka bonna n'azisayininga kyokka tutuuse kweta commission etugamba nti Abbas eyatusayiningidde takkirizibwa kutusayiningira mirembe jjo yeregisitula ateekeddwa tusayiningira. Abasimatisa obukwakulizi basuubiza abalonzi ensi n'eggulu bagenze mu mbadde n'omuyimbi Ehuda Kiyaga yeegwanyiza entebe ya Mokota North. Ze tugenze okukolako okulaba nti abakandidate baffe tebafuna buzibu nga bamaze ate okwewandiisa. Munneesige nja baweereza nja kukola bulungi. Ne bannakibiina kya NUP Bukulu South babukeereza nkokola okwewandiisa. Mwekyo Samuel Masemi ssaabawandiisi waabwe alaze okusumuluza kwasanze ku bazze okuwandiisa nga tebalina ndagamuntu. Okutusoomooza abakulembeze bano batuleese nti abamu bazzenga empapula zaabwe zibulamu okutereeza obulungi. Ekyokubiri abalala bazze ng'era ebifaananyi bye baba bakutte nga biriko enkofiira naye ng'ate ekifaananyi kye babalagira kyalina okuba nga tekiriko nkofiira. Oluvudde ku ofiisi boolekera ekitebe ky'eggomula abakuliddwa okuwandiisa nga buli abadde atuuka mu kifo kino asukka kunaaba mu ngalo olw'obukuumi bateereddwawo mu kaweefube okutangira okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19. Olwokubiri okuwandiisa kutambula bulungi kujja kunakulebbulwa abantu bazze kabatono.